Ninga ntwali basomoka ga muzeyi mbaleetedde omwana alina ekitone ngagamba ekyamazima ekitone kyali kindabika museke munange ngabantunuzaamu bagamba utulage ku kitone baali bangi Catherine kusasira station mayanja bonna nga be baliko ebiseera ebyo baali bamaanyi nnyo nakati bakyali naye luli kyali kika we nayimba baseka ne bagwiri tugenda kwegalira mu kisenge olaba amaloboozi kati Maureen omwagala nnyo n'esooka omusewali njagala ogenda owulirize ba Irene Namubiru ba Juliana agamalobozi wegalireko mu kisenge weebikke mu blanket weebikke wenna n'omutwe n'ebigere ogane ng'oyimba naye si amazima byo saabikola kuba natuuka ne neebikka nebuyaga ate enziira ne nga kino ekitone kigaanye saamujemera nagenda kati saajema nasooka neŋŋenda nenkwata nenga muzeeyi yagadde kutta busi nenkwata blanket neneebika nenyimba oluyimba lwa Irene Namubiru naye nenyimba zina lyesinga okwagala nava mu blanket neŋŋamba ekitone kiraka kigaanye nentandika okubeera nga mpola naye kye nakola semakula message papa yanga nkwademu emyezi 2 ogenda okikole tetugobye naye nga ekyamazima balaka baali bangobye naye nga banga tetukugobye wabula wona emyezi 2 ojja kujoyina wekyenjawulo kubanze nna kyempulidde mu ddoboozi lyo naye nga mpuye enjogera gye boogera nentunuulira eno teyankakasa nti ekyamazima baali tebangobye ndi bulungi ogamba otasaba akanyiriro we bali kunyira nakulabika bulungi nyabo wabali kusemba sabo owenjira abakulaba amanyi abandi abamwenna amanya n'eddoboozi nze Shira Nabasumba Shira Nabasumba yakasooka okulaba olunaku lwaleero ku TV ne ku YouTube ne ku mikutu emirala watandika ddi okuyimba breakthrough yaliwa sijjukira lwe natandika ebbanga lyetoloddemuko naye nga ndiddaddako mu industry esebo breakthrough yange tenakubaawo nnyo nkyali usaga kwewaana kubeera abasinga balaka tebammanyi nti bandaba naye tebammanyi nnyo naye nga mbadde mu lugendo nga nnwana mpola oba oli awo simanyi breakthrough yinza okubaawo mu maaso awo Katonda wanabakkiriza olina ebibiina byoyimbiddemukko sina bibiina byenyimbiddemu nnyo naye nga nayinako ekibiina kye nalimuko we nali ntandika okuyimba ekibiina ekyo bakiyita Golden Production mu biseera ebyo nga njagala okuyimba okutandika benatuukiramu waliwo omukyala Maureen Antume we natuukirako ne mugamba njagala kuyimba naye ng'ekyamazima yo talent erabika yali teriiwo nga nenze njiwulira kaakati nga mugamba Maureen namukubira simu nemugamba nina ekitone kyamaanyi nnyo awo we bayawukanya ne Golden we bayawukanya ne Eagles kati byebyo ebiseera nze kuba nali njagala gende eno mu The New Eagles kwetaba mu mpaka ezo ne baŋŋamba biwedde kati webaŋŋamba mbu biwedde nenga kati ntandikiddewa tebakyakkiriza bayimbi nti abayimbi baweze kati nenga muntu kyayinza okunyanguyira mu bayimbi gwensobola okugenda nembuuzaako byenjagala nenoonya mu bayimbi nenga Maureen Antume ono nali mwagala already nemunoonya nemukola muga Maureen amanyi abayimbi si bangu bakulabika naddala nga alina erinnya nemuga anti Maureen nina oluyimba olulungi nali mpandiikayo ekyamazima obuyimba bwange naye nga mu butuufu tebutegeerekeka kati nze nga mmanyi bw'amaanyi Maureen nagamba ojja kunsanga yali awo nga wa Papazi kolera oluguudo ludde wa Papazi waliwo woofiisi yali atundirawo gomesi kati nagamba kale muzeeyi ojja kunsanga wano oluyimba lulungi nemuga lulungi nnyo ebiseera bye Maureen yalina oluyimba bali baluyita kiyungu kati neŋŋenda awo yagenda okutuukawo nga wendi oba essaawa ze yampa nze nakeerako okusinga ku ssaawa ezo kati we natuukawo nemugamba munaye nno akayimba kendeese kayinza obutakukolera naye nange njagala kuyimba nange akayimba ki nimbiramu banaye yafa yaseka n'agweri najja mmanyi nina ekitone era nemugamba nina ekitone kyamaanyi nagamba nimbiramu mpulire ku kitone nayimba yaseka n'agweri kati ate awo amaanyi ne ganzigwa
nga kitegera sina kitone nkiwulira buulizi naye tekiriiwo temuseka nangamba naye kati omanyi kye tuba tukola muzeeyi onsanyusiza nnyo okumanya oyina ekitone kankutwale kwa papa Mr. Semakula awulire ku kitone kati nantwala naye yali antutte baseke nantwala kati ebiseera ebyo mwalimu ba Catherine Kusasira Astasha Mayanja bona ba Fred Seruga nga bamanyi naye bali bakyakiriza abaana okuyingira kubeera waliwo abawala aba Carolina Ntongo Chocolate Nancha waliwo abaana nga bayina amaloboozi nze naye nafubutuka eri mbadde ku miwogo gyange sikola nganamu simba nko mu live band naye nga mpulira muli munda ekitone kigenda kunzita era nze nga awo nategeerera wokka tesayina kitone kakati Maureen nga ntwali wasema kagamba muzeeyi mbaleetedde omwana alina ekitone ngagamba ekyamazima ekitone kyali kindabika museke munnange nga bantunuzaamu bagamba utulage ku kitone baali bangi Catherine Kusasira Astasha Mayanja bonna nga be baliko ebiseera ebyo baali bamaanyi nnyo nakati bakyali naye luli kyali kika we nayimba baseka ne bagweri kati ate nze nakaaba naye ate nekinyamba we nakaaba yambuuza olina emyaka emeka naye kwatulaba olinga kibebi naye otusobedde nakaaba nnyo kubanga ekyasinga okunkaabya nawulira nswadde mu bantu kati nali mpulira nabaagala dda okubatuukamu ate wembatuukamu entuukamu gye nabatuukamu ate nentyoboka butyoboosi nga n'ekitone kyennyini kyenzize obbagamba nti ndi w'amaanyi kati nempulira nga ndabika bankyaye gende eka oweggalireko mu kisenge ddoboozi ompulira lirimu kale yaŋŋomya liri sweet naye to kati genda bwegalira mu kisenge olaba amaloboozi kati Maureen omwagala nnyo nesooka omusewali njagala ogenda owulirize ba Irene Namubiru ba Juliana agamaloboozi wegalireko mu kisenge weebikke mu blanket weebikke wenna n'omutwe n'ebigere owogane ng'oyimba naye si amazima byo saabikola kuba natuuka neebikka nebulaga ate enziira nenga kino ekitone kigaanyi saamujeemera nagenda kati saajeema nasooka neŋŋenda nenkwata nenga muzeeyi yagadde kutta busi nenkwata blanket neneebikka nenyimba oluyimba lwa Irene Namubiru naye nenyimba zina lyesinga okwagala nava mu blanket neŋŋamba ekitone kiraka kigaanyi nentandika okubeera nga mpola naye kye nakola baŋŋamba tukuwadde emyezi 2 kati Maureen ono bwe twatula mu motoka nga bakuwadde mu Golden Maureen Semakula message papa yanga nkwaddemu emyezi 2 ogenda okikole tetugobye naye nga ekyamazima balaka baali bangobye naye nga banga tetukugobye wabula wona emyezi egyo 2 ojja kujoyinawo ekyenjawulo kuba nze nina kyempulidde mu ddoboozi lyo naye nga mpulira enjogera gye boogera naye ntunuulira eno teyankakasa nti ekyamazima baali tebangobye naye nga Maureen nga nkaaba nga muzeeyi kiki amaziga nga gayiika bweyeesi nga oli mu kukaaba ate nemugaba bangobye Maureen naga nze ngamba tebakugobye kati omanyi nemugaba bangobye mbuulira amazima nti tebakugobye bangobye Maureen tebakugobye agambye emyezi 2 odde nga emyezi 2 bana bakyali kunze kuba n'abayimbi bonna bendaba wano nanga kati omanyi kyoba okola tugenda kubeera nga ffenna nga wempigirizamu okuyimba era omukyalo oyo mwebaza namala naye 2 years yansembeza bambi nenfuuka kasista ke nembeera nga ntambula naye najja yagenda mu shows nga zamwambaza engato ngabeera mu motoka ze ennungi nabakinga obuloboozi obwo nembuulira era nga ayimbisa ggono nga bemumuwulira kati naye nze nga mpuliriza saafuna chance yagendako ku stage ebbanga lye namala nabo akageri kali kye nalina fiya nti bamugobye n'abaana bonna abaaliwo ebitajja kuyimba talina kitone nali ntya nga sinza kuddamu baga nti mumpeyo akazindalo nkole ki naye nga nakuliza omwo mpola ekitone nenzija nga nkuza mpola ekitone nempulira nti ekitone kiraka kikuze naye nga ate nenyongera okukakasa nti nazze sina kitone temuseka babatuuka ekiseera nga baŋŋamba shirawo ekitone nebaseka nebagwa eri ow'ekitone Maureen yagamba shirazza ŋŋamba nti yasinga ekitone mu ggwanga muwulire ku kitone kya Shira namwe mukole ki
kati bambi ne baberanga bangi mwalimu ba manager nga owekitone ne baseka naye nga bambi natuka n'enkyagala ate kyasinga okunsanyusa mu kyonna ne bantegeera nti ebbanga lye namala mu saafuna mu chance ngenda ku stage naye ate kyansanyusa nnyo kuba nayiga nenjiga music we bitambula nenjiga live eno nenjiga omuntu we packaging nenjiga omuntu walina okwogera nembabeeramu wadde saafuna chance ya kuyimba naye ate emyaka egyo gyankuza nnyo n'ensinga oba n'abaali bayimba kuba nali ebbali nga gyendabira buli kimu bwe nkiraba nemanya omuntu olina kweyisa bwoti omuntu olina okukwata bwoti ebintu nenkula nga sinayiga ku stage genda kuyimba naye nga ebintu omuntu byetagisa omuyimbi obimanyi bwolina okwogera mu kamera kuba kateze kamera zino sizibaddemu nnyo nti mbaddemu nga njogera naye mulaba ndowooza engeri kyendeeta mukiraba nammwe muliro oba omwami yakuwa confidence gwotudde naye awo omwami wange aliko 3 phase masanyalaze ayina oyo ate ye mulalamu naye ate naye yasanga nga nange ninamu ekitone nga we nabagambye ekitone nga mwekiri kati ajja akivumbula ngero kikola ki so obulamu bwe buto webumbeeredde moment kijjo tasobola kwerabira eyakuwa courage nekuddamu amaanyi naye nga buli wogijjukira oli oyagala ka moment eyo gye mbanyumiriza ey'okujja mu bantu abamanyi nga gwe mulundi gwe ogusoose okujja okuyimirira mu bantu abamanyi ng'ate bamaanyi ne bagamba nti omwana tumulese yuyo atugambye ayina ekitone ne bakutunuzaamu kayoga nti microphone yiyo tulage ekitone eyo yali enzisa nti nze ababuulira kubanga nawulira nga omuntu answadde nga aba bankyaye ekitone bakitegere nti sikirina kugamba ebintu byali bingi byantawaanya nnyo n'oluvannyuma ne bansaagisa ekitone alina talenti yuyo kati ate nekirala ekinsanusa nnyo kubanga emoment eyo sinza gyerabira mu bulamu bwange nti abantu abo nafuuka dota waabwe mu kubeera dota waabwe nembeera nga bantegedde kubanza tosobola kubuuza papa misa semakula nti neshira yani nga tamanyi sesha mayanja bamanyi zembeera mayino tebamanyi nakummanyi Catherine kusasa nze bagira ngo omwami wange bagamba bambi akawala akutukamanyi kana kajja kato kati nensanyuka nga bamanyi kyogamba kubanza saalowooza nti baali bakola ki bantegedde nga nabanga abatandiiko nakyo nekyensansana nga bamanyi bambi kati sabamanyi kati nabali abalala bajja kukola ki kuntegeera awo wenyini olunaku lwe tubaddeko naawe olina akayimba koyimbamu mu studio waleeri akamutaasa akayimba katunyumidde nnyo wava ku kyokuyiya akayimba ako wali okuyimbira mwami ono mwami wo oba alina omulala gwe wali otegeeza kakati akayimba ako mu bumpimpi buli muntu alina omutaasa we mu bulamu bw'ensi eno akayimba ako ng'oggyeko okuba nti nakayimbiddwe omwami wange naye nawe oyinza okaweereza mukyala wo wabanga ye mutaasa wo n'abalala kubanga akayimba buli muntu mu nsi alina omuntu amutaasa nze omwami wange ye mutaasa wange ng'erinnya lye nti ate omwami wange bukyangambawo mu bulamu bw'ensi eno siwulirangako nga bwe mpulira nze ndi ku muggulu ly'oku nsi azima ebyaddala nga sibalimba byogere ngo mutunuulidde mu maaso omwami wange naye akimanyi omwami wange ampadde essuubi mu bulamu bwange era akayimba ako kemulaba nakayimbe nga kava ku ntobo ya mutima gwange kati kalimu kwejjusa omanyi waliwo kyogamba nti omuntu nawe oba otuddeko ku ntebe okumala omwaka naawe ogiwulira nogamba mu butuufu omuntu amatidde naye nze akabanga konna okuva katonda we yansinkanya omwami wange obulamu bwange buno bwakyuka ate yampa nnyo essuubi nali simanyi nti n'omuntu mu nsi ayagalwa nali simanyi nti omuntu mu nsi omukyala osobola okubeera nga bebi ebyo byonna ebintu mbadde mbiwulira buwulize naye nga nze sibirabangako ogambe buli kimu kituukira mu budde kati ate nze oba naki nze n'ebyo byonna by'okutuukira mu budde nze sinabyendiko kyanjawulo ekyomwami kyalina omwami wange ekyamazima abantu mwenna bali abampuliriza oba abandaba omwami wange mutaasa naye si mutaasa wange nzekka nammwe abali eyo wansi oyinza okulowooza nti nno mutaasa wange yekka omwami wange masanyalaze 3 phase